Bambi Tamale Mirundi Junior ali mu matiga ajjukidde taata we ate Eddie Kenzo ne mukyala we Fiona Nyamutoolo bafumbidde abantu emmere nga beebaza Mukama Katonda. Ate bano bavuddeyo ne basaba Bobi Wine abawe kadagala ki ke bakozesa mu mukwano gwabwe. Oli ku NCK TV munange wabanga tona subscribinga kikadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sakono kubangoleka comment yo. Tamale Mirundi Junior yasooka n'atulaga nti muvumu nnyo naye kirabika obuvumu buweddewo essaawa ya kakati buli watuula okwogera amaziga gamuyitamu. Buli watuula okwogera bambi amaziga gamuyitamu. Wuno wanene kwayita tatajja kudda ekyo omuntu bw'afa kye tulina okusooka okukkiriza tusooka okukkiriza ekintu takya dadi tajja kudda ne bwe naakaaba nze ekisinga okunnuma esente zimujjanjaba zaaliwo twajjanjaba Katonda bwe yasalawo okumutujjako Simon nene ennaku naye ebyo bwe bityo bwe byajja omanyi kasajja kattu ennaku ekayitamu amaziga gamuyiseemu ate ng'era bw'agenda okuba ng'atandika okugiwulira yadde byonna abeerawo ne yeegumya naye watuula wali amaziga gamuyitamu. Jjukira ne kasisita ke Kalwadde ako nno ke nakugambye nti akaakaaba ennyo era nga wookalabaako nako kakyali kalwadde. So bambi si birungi nga tuvuddeko eyo munnange olunaku lwaleero olunaku lwa yesterday Honorable Fiona Nyamutoolo ne Edrisa Msuza essaawa ya kakati senior presidential advisor bakoze ekijjulo ne bayitako mikwano gyabwe era nga bw'olaba awo full figure babadde tayaali abyatandise ne Honorable Fiona Nyamutoolo n'awaayo ka speech then oluvannyuma ne badda ku masala. Thank you, Alpha. The Honorable Minister Betty Amongi, Minister of Gender, the Honorable General David Muhoozi, Minister of Internal Affairs, the Honorable Minister Balam, Minister of Youth and Children, the Senior Presidential Advisor in charge of Special Duties, Mama Grace Kaboyo, the President of the Uganda National Musicians Federation, and the Senior Presidential Advisor on Creatives, and my lovely husband. Ladies and gentlemen. Fiona Nyamutoolo ayagala nnyo bbaawe era we yamaze okuwa speech we batyo ne bayingirira ekimere awo ne kiyingirawo. Bannange lava eri wano Eddie Kenzo era yazzeemu akagambo kali kaakozesa you a blessing in my life. Fiona, I love you so much. Sagala kwogerako nnyo because me, I'm an emotional guy. That's why I don't want to talk much about Fiona, but you're a blessing in my life and I love you so much. Sijja kwogera nnyo abalenzi bantu bagamba nkaaba nnyo katika mpulukire. Bityo we byatambudde ate abantu ab'enjawulo bavuddeyo okwebuuza ku mukulu His Excellency Bobi Wine nti abaweeko ku magezi nti beekuumidde batya mu mukwano gwabwe. Bobi Wine ne Babi nina ekibuuzo kyange kye njagala okubabuuza.
era njagala mutuwe ku answer. Bobi Wine ebbanga lyemaze nga nkufollowinga, ebbanga ddene nga nkufollowinga okuva lwe natandika okuwulira Bobi Wine, naye siwulirangako lunaku na lumu nti Bobi Wine yayombye ne Babi, nti oba Babi yanobye n'agenda ewaabwe, nga bino bye tuzze tulaba ku bagundi bamwe bano abalala Bebe Cool, Chameleone, bino bye bazze nga balwana ne bakazi baabwe. Naye siwulirangako nti Babi yanobye yazzeeyo entuŋŋamu, nti oba Bobi Wine alina kye yali amukoze. Mukikola mutya? Mutuwe ku magezi, kuba tukooye amaziga g'abantu ku intaneti wano. Abantu bakyamala mu bufumbo okumala myaka 2 nga tebannaba kukyankalana. Naye Bobi Wine mugenda mu myaka 2 temuyombangako yadde mu kamera, fayini muyinza okubeerayo nga mulina obutakkanya mubeera, naye temubiraga abantu. Naye towulirako nti Bobi Wine yakubye Babi, nti oba Babi yanobye, nga bino Chameleone byakola, Kenzo byakola abakazi, Bebe Cool byakola Zuwena. Mukikola mutya? Mutuwe ku magezi naffe abatannaba kuwasa. Tuwe ku magezi ffe abatannaba kuwasa. Engeri gy'okutemu mukyala w'oyo okubanga omukumi akyali wamu nga bwe baamukuwa ewaabwe, tolina lubale lwali omutaddeko. Tuwe ku magezi ago naffe abagenda okuwasa oba beetegekera okuwasa, tugakozese tukume abakazi baffe. Waliwo ebintu bye tulaba ku intaneti wano eby'omukwano ne betutiisa n'okuwasa abakazi, naye ate tulaba ku mukwano gwa Bobi Wine ne Babi ate ne batwagaza okuwasa abakazi. Kati banaye Bobi Wine taata si mu bubi ate si kulagira. Tuwe ku bukodyo bw'okozesa mu bufumbo bw'okukuuma Babi oyo nga tanoba, takutenguwa, akola buli kyoyagala. N'omulala wo nayongerezaako ku ddoboozi, abantu beebuuza bakikola batya, ye abange ne bwe banandiyombye musuubira nti bayinza okuvaayo ate bajja mu public batugambye nti baayombye. Wulira omulala wuno ng'abawaana niwafukamiridde ebbaawo mu kuziika kitaawo ku Reddit. Mpitibwa Lucy fadi ze njogera mazima. Babi ze nayongedde okukutya oli mukazi mufumbi. Akasajja ka Bobi Wine ako kasajja akasimaati mwakalabye kakutte mukazi wako mukono. Kampulira mugamba amasolo lindako mmanye engeri gy'oyitamu wano kibi nnyo naye beera steady. Kakutte mukazi waako ne kamugumya kati ne kamunyiga omukono kamulaga laavu kakubya akasuuti ka gentleman a perfect rush. Kasajja kagezi. Kafomaati ng'omukazi yafukamidde bambi ne yeebaza nti nkwebaze mwe ng'ogenda wasa Precious Lemi afuka mu kikopo afuka mu gundi ya minowota n'atiiriisa nadda ku TV mbu atuweereza mawulire ali gweweereza masikini. Nze naawe okiza okumpeereza si nze gwe naye Precious Lemi oweereze nze ofuka mu bigundi bya minowota n'ogenda oweereza. Naye Babi yafukamidde n'agamba nsonyiwa nsanyusa okukulaba webale tulabirira olabiridde muzeeyi kofi niwaguze bawange yabadde ku kisaawe speech nagiwulidde Olunyankole ndimanyi maama wange yali Munyankole yali. Alhamdulillah. Omukazi yafukamidde ne mmutya ne ngamba eno Babi abayine sente. Respect Babi. Respect Babi. Bakazi b'abalala babeera eringa omulala bayimbira Zuwena. Bakazi b'abalala babeera eringa omulala alimu bayimbira Zuwena nga bali mu kuzina. Mu Zuwena kulonki. Naye bannaye mulaba gye kiraga. Mulaba gye kiraga ekintu kino kati gye kigenda okugenda kiyinza okuwabamukko ne munyiigamu. Babi gwe nnonze ye mukazi wa wiiki. Akalulu kalonze Babi. Mwenna abalina abakazi negundi namulabye nezigundi namulabye Danira yalina ekifaananyi kyataddeyo ng'akiisinga mukazi munne. Danira is living life, is kissing fellow women. Awo omukazi bw'ava mu nnyumba yo aba alina okukola byeyagala dde okukola. Kati mugenda mulaba agenda wamuteesaasira. Bwali ayinza okwebuuza lwaki ono amuwanye nti lwakuba yafukamidde. Ffenna tukimanyi nti Abanyankole tebafukamirira, naye yali ku ttaka ly'Abanyankole bagenze kuziika, naye yasobola okuba ng'afukamirira Bobi kubanga essaawa ya kakati ne waaba Munyankole
yavaayo takyali munyankole kati muganda awedde emirimu. Oli ku NCK TV kugamba kimu nti obanga tuna subscribinga kekadde obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.